mbu Masaka aterezemu nekwata Justin Namere bamuganya oyingira parliament. Banani. Ate olugambo nga lungi leero ng'ate naze sina lwensuubirayo. Ate lwaki bamuganye? Leero ekyo bya parliament tebabiwa muntu mutuufu eyawangula. Bawa omuntu omutuufu eyayangula. Mbu teyawangula. Naye oli mukyala wa Nuupu ye yawangula bwe nawulira. Nange abano lipstick bagenza mu nnyindo. Nange sizengazi ziringa pipe zitwala w'abawalabu. Nze saagala kubeera mukwano gwa muntu, nze ekyo sibalimba. Mwe kubeera mukwano gw'omuntu, it's a full of sacrifice. Kuba buli kimu ekituukawo olina okisasula. Aga Justin Namere fienze twamulaba juzi wenene ekyankwanzi nga President Yoweri Kaguta Museveni nga mwana era n'amusiima ng'omuzzukulu alwaniridde mbu obuwanguzi naye nga mwena mukimanyi obuwanguzi bwe buliwa era bikyali awo bikyali mu lusuubo yadde nga balinamu omukono omunene nti bo bakozesa maanyi naye agavaayo geego ffe tubaawo munange okuba nga tugabatuusaako gonna nga we gatambula. Tuvuddeyo era nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo navuddeyo n'agamba nti bwe muba nga muteekateeka era nga mupulaninga kuleeta Genomuhoozi Kainerugaba mu buyinza naye nga ekibaleetera okuba nga mukola ebyekisiru nti muleke Munnayuganda nga talina kayina agamba nti musembye nakyo. Tulaba nti muteekateeka kuleeta Genomuhoozi mu buyinza ne bwe muba nga amagezi gonna ge mukozesa gakuleka Munnayuganda muleke ng'afa nga talinaako kimuyamba. Omunnayuganda n'omulumba gy'akolera n'omulumba gyeyagalira gy'ajja ekyokulya kati ne gy'asula naye omulumbi eyo. Naye mwalimaliriza nga kyemubala kibafuukidde ate akabasa. Osobola kuŋŋamba nti Munnayuganda takyasobola genda kulimira mu ntobazi. Omunnayuganda takkirizibwa kuleeka Victoria. Omunnayuganda tasobola genda mu kibira. Omunnayuganda takyatandikawo ka bizinesi ka $5,000 akasobola basingo maaza mubadde basobola okujja 10 ekimezaawo famire bakola mmere ya leero. Takyasobola genda mu kakontera n'akola kioski n'atunda amazzi g'10 n'osurvivinga. Takyasobola genda n'akola mobile money nti asobola okufunayo $10,000 egisasulira omwana ku ssomero. Amasomero tegaliyo, tewali ddagala mu malwaliro. Kati omuntu omunaku asembayo olaba n'ow'okusula omulungi eyo ono omuntu oyagala abeerewo atya gavumenti. Era eyo gavumenti yo ekyo ekivuga ekitwala wa oshegeera ekyo mutuvuga mututwala wa. Tosaleeta tteeka nti omuntu takyasobola kwezimbira. Kati abazimba obusiisira nga tebafuna service delivery, tebalina ssomero mu kitundu, tebalina ddwaliro mu kitundu, tebalina amakubo mu kitundu. Oshegeera oŋŋambe nti agenda okwezimbira akayumba ke akubye amataffaali ge agookyezza. Oŋŋambe nti alina kujja kusaba lukusa ssebo nga talina ye service delivery mutuukako infrastructures ali mu nsiko beeyiya bweyiya tebalinayo yadde n'amasanze n'akakuba akayitayo. Goŋŋambe nti naye guyagala omulyeko ssente. Ndowooza singa gavumenti eyina engeri etusasuza oxygen ono naye yalibadde mutusasuza kubanga kino kisusse. Bagenda tuuka nga bagana n'okutambula obutambuzi n'ebigere bino beera ne walking permit n'okulya emmere eating permit. Tusanga nti omuntu okusula nti kati olina sooka muwa permit okusula. Gw'otazimbira nnyumba, gw'otagenda kuwa capital wakweyiya, gw'otagenda kuwa kirowoozo nti kati munaye kino ekiseera genda ononye ssente olina ozimba. Mpulira bubi lwakuba sirina kyakukola. Naye kino message egenda kwa Bannayuganda abaatijja ennyo nga Museveni akomyewo ne bavuma Bobi Wine obudongo ne bavuma ki ne balya ssente za gavumenti. Katukiwulirire wamu tulabe ani gwe bagenda fevalinga mu mbeera eno ne gwe batagenda fevalinga. Kuba bago badda mu ntobazi ebikajjo tebirina value. Ennyanja tokyasobola gendamu, tebakukwatira mu kibira, tokyasobola kukola kioski ku kkubo, tokyasobola kufumba mmere ku kkubo, tokyasobola kwokya nkoko ku kkubo.
simanyi kikenyini kigenda mu maaso bateekateeka tugobamu simanyi bamutunaalagawa uyo mbw ate waliyo bwe takyasobola yamba muzadde we waba talina pozi naye receiving permit ato esente ezo zenkoze muntu oyo zange kaddaama asula ayimiridde omwana takyasobola ate kuyamba jjajja we gwe yaleka mu kyalo aba atunda ettaka ajje ku kyeyo. Embeera ya kisiru bambi naye nga tusaba kyona kyona kye mubala kyali batwaliramu kyenyinza okugamba era ni bwetyo bwebadde ng'enyigiriza omuntu wa wansi etta abantu omuntu teyeeyagala mu nsi ye. Bintamye buli wendi wano mpulira ndowooza ku kintu eki bintu ebyo bye baleese teeka lya kuzimba. Ate munnange tubadde tukyali awo ne bakatutema nti Mirembe beddings and curtains ono eyakaawukana ne Mr. Nsambya mbu we twogerera munnange bamututte. Abaana nno ne basala omugambo nti ekitegeeza munnange abadde alwanisa afune divorce nga waliwo omuntu ali ku standby naye munnange byonna byonna tujja kuba nga tubituusaako ani amututte naye nga amawulire ge tufunye byonna byonna tujja kuba nga tubikuba mu bujjuwa. Jjukira Fulfiga yavayo n'agamba nti oyo omwana agenda kutwalibwa ani oba yatugamba minisita kaka twagala tumanyi minisita kyoyo atutte Mirembe. Byonna byonna tujja kuba nga tubifuna era tujja kuba nga tubikutuusaako naye nga tukyatambulira ddala era nga tukyagenda mu maaso. Ono agambye mu mutaagi ng'abantu ba NRM bonna abeetaaga wano biki byabagamba biibyo. Njagala mwotagingire wano abasajja ba National Reverse Movement bonna bannayuganda information gye ngenda obbawa olwaleero bwe balekanga muli kyekimu mujja kuba muliko emmandwa zeewammwe. Nyande Soferi ne banne bwe bayise olutuula lwabwe ne batuula ekyankwanzi bagambye ebyama byabwe omwenda bagenda okukolerako nga bamaze okulayira. Ebigendererwa omwenda oba kye tuyita Kyankwanzi 9 program for the next 5 years zezino wali wamma ogenda kuli ogenda kutya wulira bulungi nnyo. Enteekateeka mwenda ze balina ezitagenda kujja mu mawulire wabula zigenda bagwako bugwi nga nze bulijjo nadibanga Promax Ultra nze baleetera before nga bwe baleetera information y'emyezi gino gyonna mugenda ojjula mawulire ng'egguse nga batandise okwekuba. Kati nkuleetedde ebyabadde ekyankwanzi mu nteekateeka yaabwe enneekusifu gye bate bagenda bagamba ebagweko bugwi. Enteekateeka esooka yeno wano wammanga. Enteekateeka esooka bagiyita succession planning. Succession planning yenteekateeka nti singa Nyandwe avuddewo bagenda kuzzaawaani. Succession planning eno bateekateeka gye bagenda okusikizaamu Museveni ku muntu yenna. Ompulya bulungi nnyo era nga kino bagenda kikola okiteesaako okiteeka mu nkola n'okukitereka bagenda kiteesaako n'okitereka nga we kituukira babateekawo kitereke. Bo basuubira okulayira nga 12 omwezi ogwokutaano. Naye nga mweno succession plan yaabwe gye bapulaninga nayo bagiteeseteese nga bagigenza kukola ki bagenda giteekawo. Era bano abantu ba MP ba NRM bonna baweereddwa ekkatala ery'okugenda okuba nti basolooza n'okutegeeza abantu mu constituency zaabwe zonna bagende bakonge abantu mbu babeerewo ku lunaku nga Nyandwe alayira obubbi bwe yabba ku ggwanga. Naye nga ekyasose mu nteekateeka zino mwenda kuliko succession plan oba okuliplacinga Nyandwe mu ngeri yonna eneeba esoboka eyo mugitegedde. Mudde bulungi nnyo yeyo ensonga. Ensonga ey'okubiri kati zino mweno succession plan mulimu ennyingo 1, 2, 3, 4, 5. Kati mu succession plan mulimu ennyingo 5. Nkumenyeddeko just omuntu kati kankumenyere ennyingo zino 5 mu succession plan. Kati mu succession plan eno bakkiriziganyizza nti bagenda giteeka mu nkola era n'ogirowoozaako. Eyo ne bagiteeka wali. Ne bagamba olw'okuba nti ensi tetulaba. Ekituufu kiri nti naffe kennyini tetuwerabawo
era abantu bekakatako bwekakasa tulina obbabeerako mpaka kuwulira bubi. Bano abasajja bavudde mu kuswala kati tebakyaswala baswalusa obuswalusi. Mu kunoonya legitimacy abasajja bano Nyando Yosoferi yabalagidde ng'ayita mu gayiwo gwe bayita Ayebare, gwe bayita Adonia Ayebare, amukiikirira mu kibiina kya Mawanga Amagatte, ne banne enkwezengeza aba lobbyisti yabagambye nti bamuyambe ku lunaku lw'okulayira bw'anaaba atuuseeyo nti bagezeko okulaba nti baleeta ba foreign delegates bangi okuli ba president ba prime minister n'abebitibwa balala okwetoola ensi yonna, era nga batereddewo budget yaabwe yabukadde bwa $, nga bano abantu bagenda baleeta mu business class oba bagenda bafuna ennyonyi zibaleeta nga bagenda bawa n'allowance ow'okusula buli kimu kyonna basobole okubeerawo okubugiriza Nyandwe n'okulaga nti ensi teyamuvaamu. So kino ekyokubanga agamba nti agenda kulayira nga 12 aba allocatinze budget namba ng'eri mu bukadde bwa $, ng'egenda ku managing wa lobbyist saako ne Adonia Ayebare okuleeta ba foreign delegates omuli ba dignitaries, ba ambassadors, ba minister, ba president, obusisisi buno buteesobola bubeere omukingiriza ensi erabe nti alina abantu bangi nnyo abazze ku mukolo gwe nenga ate akoseza ssente nnyingi nnyo okulaga ensi nti abantu bamwagala era kyayagala okukola okufuna legitimacy nenga tebinatambula bulungi nnyo kulira bulungi nnyo. Ba MP bonna aba National Advance Movement bategeezeddwa ulira bulungi nnyo bategeezeddwa ne bannabyabufuzi ba NRM okusooka okuteeka wansi oba emabbali enkaana zaabwe basooke bafokasinga ennyo okuteeka amaaso ku butya ne bagenda okukuumira Nyando Yosoferi mu buyinza kugina emyaka egireebyerabye okuba nti anaatera okukkirira ewa Ssenkaaba. Era oyinza obutaddamu kuwulira nga aba National Advance Movement bakubagana bonna ewantu wonna kuba Nyando yabagambye balina okumakinga sure bateeka ebweru enkaana zaabwe zonna bafokasinge ku kye bakuumye gavumenti n'okukuuma Nyando Yosoferi mu buyinza mu kaseera kano akakazigizige. Era ne bagamba nti singa ekintu kyonna kigwawo mu budde buno wulira bulungi nnyo singa ekintu kyonna kigwa mu budde buno Nyando ne yeekaakamu oba n'azikiramu oba ne wabawo ekintu kyonna essaawa yonna nga batiddemu eri gavumenti oba ligimu yaabwe balina okuyimirira emabega wa Muhoozi Kanyerugaba atwala obuyinza okuva ku kitaawe Nyando Yosoferi. Ekyo kyo bonna bakimanyi bulungi nnyo yakibagambiddewo. Tugenze mu kawaayira kokusatu. Byonna bigenda mu maaso naye avuddeyo n'agamba nti bannange tukkirize nti gavumenti ya NRM oba ya Museveni tebakyalina buntubulamu. Tebakiinamu kintu ekyo. Jjukira waliwo posta etambudde nnyo nga General Muhoozi Kanyerugaba ng'agamba nti bajja kutta Dr. Kano Kizza Besigye next month. Agambye nti oba bamukuba amasasi next month. Naye eri yawo tetumanyi. Naye onagambye nti eno gavumenti tebakyalinamu kabuntu. Mulowooza asinzidde ku ki bibyo? Ogamba otya mwana wa maama? Ndowooza kya kiseera oba bwe budde tukkirize nti eno gavumenti oba regimu ya General Museveni kigambo obuntu bulamu tebakyakirina, era tujja kuba beewusa, tujja kuba bagwagwa okubeera n'essuubi eri gavumenti ya General Museveni. Mba ntegeeza abakozi ba gavumenti bonna mu bitongole bya gavumenti byonna nti bakyalina kye tuyita obuntu bulamu. Ekyo tuli babagwagwa tujja kuba batooletoole singa tukeera ku makya ne tuba nga tukyalinamu endowooza eyo nti kigambo obuntu bulamu kikyali mu basajja bano bakyakirina. Embeera ya Alex Waiswa Mufumbire eno ndowooza eyongedde tusigira ekifaananyi ku butya abasajja bano abatufuga bwe bafaanana. Similar situation yaliwo ku nsonga ya Honorable Segirinya Muhammad omugenzi kati. Segirinya Muhammad oyo yalaajana maaso g'omulamuzi n'amugamba bannaaye enfa nyeetaaga obujjanjabi mumpa akakalu ka kkooti nzire ebweru nfune obujjanjabi nsobole okutaasa obulamu.
after all passport yange mugirina ate ndi mubaka wa parliament sina we nsobola kuddukira. N'alaga amakugunyu, n'alaga ebitundu by'ekyama ebimu nga bikoseddwa, n'atuuka n'okwawanikira ebigere n'empapula z'abasawo zonna ng'azirina. Omulamuzi yamuzzaayo ekigo n'abagamba tulina obujjanjabi obumala mu kkomera genda. Segirinya nammibwa bbeeyiro. Now tuzze ku nsonga y'Honorable Alex Waiswa Mufumbiro. Alex Waiswa Mufumbiro ku luno yabadde omujjanjabi era mukyala we nga ye victim. However much Alex Waiswa Mufumbiro abadde victim, naye ku luno baakwata mujjanjabi. Omujjanjabi n'abaleetera empapula n'ebbaluwa zonna n'abalaga nti n'olunaku lwe muŋŋamba lwe nazza omusango nali Mulago ku Cancer Institute nga ngezaako kujjanjaba mukyala wange era nze mujjanjaba. N'empapula ze ziizino omukyala ali ku stage 4 eya cancer, so neetaaga omubudaabuda, neetaaga okubeerawo asobole okufuna obujjanjabi. Nze mujjanjaba. Ndowooza abasinga obungi mwakirabye nti mu mbeera eno nga mukyala mwannyinaffe Edith Katenda afudde, ndowooza mulaba sayidi ya Waiswa yeesinze okubeerawo okwenyigira mu nsonga zino. Kino kikupuruvinga kikulaga nti Alex Waiswa Mufumbiro yabadde taata, yabadde maama eri Edith Katende. Yabadde omwami, yabadde taata, yabadde maama. So nno mwanattu abantu abamu balowoozezza nti kekiri nti munnange omusajja n'omusango ogumuvunaana tegutegeerekeka, banaasobola okumuwa bbeeyiro, tembulale bbeeyiro, n'agenda aziike mukazi we. Kekiri nti teyasobodde beerawo mu kaseera kali akavannyuma akasembayo, ka Kristi kagende amuziike. Engeri gye wali n'amabujje gano amato agasigadde obwannamunigina, maama agenze, taata ali mukomera munda, ate sikabeerewo asobole okubudaabuda amabujje gano. Eriyo bannayuganda babadde n'essuubi nga balowooza nti kijja kusoboka Alex Waiswa Mufumbiro bajja sobola okumuwa bbeeyiro. Bagimumye. Bagimumye. Kubanga balaba si asoose, ate olaba bagimma n'eyaliwo omulwadde omuyi Honorable Segirinya Muhammad n'atuuka okufuluma ekkomera ng'ayebyeyebye ng'obulamu buweddeyo nga takyasobola kubaako na kyataasa eri obulamu bwe. Kati olwo Honorable Alex Waiswa Mufumbiro ng'omukyala amaze okufa, kakati ye lwaki bafunamu kafansonyi okumuwa bbeeyiro agenda aziike. Bagimumye. So beeba abantu nno ojja basanga ate nga baddiini nnyo nnyo, balina eddiini ey'amaanyi. Ayogerera ku nsonga za mukulu Alex Waiswa Mufumbiro okubanga babamye bbeeyiro ajje aziike ku mukyala we. Tebalinaamu kisa, tebalinaamu kaabuntu, kwegamba tebalumirirwa. Bo ndowooza we basanyukira nti kale katumutokyalingira eddala abeere psychologically tortured, kubanga omukyala we alwadde tamulwazizaako, ate nga bulijjo alajja na bambi agamba mumpe bbeeyiro ngende njanjabe mukyala wange. Mukyala afudde, tafunye na chance emuziikako. Lunaku olwaleero Edith aziikiddwa eruka ku kyalo gye bazaala ba Alex Waiswa Mufumbira, era ng'abantu bazze mu bungi, abantu bazze mu bungi okubanga baziikirako Waiswa. Abantu baagadde Waiswa mu mbeera eno enzibu, abantu beeyeeyo mu bungi okubanga bawerekera Edith. Ate Edith ye nga ye erinnya lye yalikola, kubanga buli omu abadde amwogerako amwogeddeko ng'omukyala abadde tasobya. Era Edith ono alina abaana ababe be yazaala, ndowooza nga tanafumbirwa omukulu Alex Waiswa Mufumbiro, era maama wa Alex agambye abaana abo ajja kusigala nabo ng'abalabirira, nti omuntu yenna anayagala okubanga awa abaana abo obuyambi ajja kujjanga ewuwe abalabireko awo abawa obuyambi, naye abaana abo ajja kusigala nabo wamu na bano aba mutabani we. Ogwo mutima mulungi era kiba kya ssanyu nnyo tusuubira, kubanga babadde n'omukwano mungi nnyo ye ne Edith maama wa Alex ne mukamwana babadde baagalana nnyo era bwe yamugamba nti maama, abaana bange bwe mbanga nvuddewo nange sigala nabo, era agambye nti ajja kituukiriza abaana abo
ajja kubanga abalabirira. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, tewerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde bitereeva amawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde. Sigala naffe tova.